Omulungi atulaba kansubire nti osibye bulungi. Olunaku nalwo lwa bikujjuko, tuli mu nnaku z'abaagalana era nga nate era nkomyewo siri mulala Wilson Prog emanya J3 Media kwoli era nga programu The Talk Back Show. Sirinzeko olunaku olwaleero ndi ne munnange agenda okweyanjula mu maaso kaawo. Ngenda muwakaliza endala beyanjulire tubeeko n'ensonga ze tuyitaayitamuuko ate nga nsuubira ojja zaagala. Kale sebo okwaniriza ku J3 nsanso okulaba anko bigenda bitya poa jasera obimanyi gwe amikiwandi ki ennaku z'abaagalana zibatambulira zitya zitambulira zibatambulira ne bwe zitatambulira nabeera kyekimu okitegeera sinazitegeeranga nze si buli kintu ekiri mu zino olina okitegeera era ddala kubakyeka mu bye sinategeera kiraga kyekino abaana sala beetala kugulabira bosimanya buno bumuli tuyomulaba atudde waali taseguka ate nga abaana bateranga okwetala ku nnaku luno naye wa wosiiba ku mutala ki abaana sala beetala kitaawe ate nga olunaku munaaye lwero lwabaagalana kati awo we najja n'ekirowoozo ne ŋŋamba naye ddala abaana ba wano beeyagala nga gyebiri oba yakiyaayo kutambuza kyeyo gwe weetaze neetaze oba weetaze abalala obaagaza ati oli mukwano ngulimu taata we waddala kati gwekasota ti ebiwoba byaddala ewange byaddala anti kati we navudde nange nga neebuuza ne ŋŋamba nze alina okibaamu nzekka ati bwali oyagala mukazi we ani yakutuma waliwo yakutuma taata we embeera eyo enkwatirako ddala kuba abaana ab'obuwala wano bambi kyemmanyi mu bulamu obw'ensi buno kyensinga omumanya mwana w'obuwala waba ayagala yeewaayo like omutima guba gwagala ate embeera mbalabyeko bangi nti ayabaako gwayagala yeemalirayo mbeera bwe zityo naye ng'ate omulenzi byakiyaaye jasimubeerako naye awo utambuza kyeyo so kati abaana b'obuwala bavuddeyo nnyo nga bakaaba omukwano gubafuukidde omukwano naye ng'ate mu eyo embeera tasobola lekayo newankubadde nti abajja vaayo bangi nga bajja vaayo bagamba owaayo ono yankola kino yankira kino naye abatasobola lekayo kuba kiri kya butonde kyamutonderwa naye ate nti at least wabawo engeri yonna esobola oziiza ekolebwa ne bikenderamuuko si kuvaawo kuba kya butonde ng'omuntu omuntu yenna alina okwagalibwa n'okwagala naye kati ku mutala guno gwe tuliko taata we twajja kunoonya ssente naye nga bwenjogedde twajja nnoonya ssente nti ebintu by'omukwano ebiseera ebisinga bijja ne bitajja mu bantu bankuba kyeyo naye nze ate wayinza kuba yaali eyo nga takkiriziganya nange nga yagamba nti nze omukwano ngubeeramu era nyina n'omuntu wange tulina we tutuuse twagenda tukyala biki ne tukomawo webityo kati nze ate bino byesikkiriza kubanga omuntu asobola okuvaayo nga ye simukoledde naye ng'abala kikyagaanye ne kati gwe nga gwe kansubire olina idea kweyo embeera era nga gwe nga gwe endowooza yo kukino eri eti omukwano weeguli wane oba nedda anti olaba mu nsi muneeno buli muntu alina bw'alaba ebintu ne bw'abitegeera okitegeera kati mu nsi tolowooza mbu gwe entegeerayo ye yange okitegedde kati omukwano gwa wano waliyo abagulina ate waliyo ab'ekisiru okitegeera kuba gwo gwa kisiru ate ogwa wano gwo gwasooka okuba ogw'ekisiru okategedde mu mbeera yakyo taata we bano abakazi ba wano kasita omugulire emmere omusasulira waasula bedisipesi akatanda nemutambuza omukwano okumala kasita muwangala omwaka abo big up naye nga baba mukawannala kasita omukazi agati ze najja noonya sente natekamu visa yange awo manya kawannala jasi era mweyitamu eisisiso oyagala kuŋŋamba nti omukyala wa wano kasita gwe omukoowawano tewamwesiga 10 ku 10 olwaba mukwano wano kasita omusasulira akatanda waggulu oba wansi n'omugulira akaceere ne kabeerayo eri mu fridge si service yadwa tolina kyomugamba naye nga kyolina omumanya tebamwesiga 10 ku 10 wano ku Dubai
bintu byateekako langi nti leero ya ready enkya yaggulu balalamu anko ate nno bo bamanyi nti nno ffe tusinga obbayisa obubi naye abantu abo bakisiru era babakaaba fere tubakaaba nawe bakaaba gwe tebakaaba era nange mbakaba kyawonne kati nabo bakaaba nange bwe mbakaaba bakisiru just no naye kyolina omumanya omukwano gwa wano eno olina okugugendamu nawe okugendamu okimanyi nti anytime any day ngenda kukaaba ku maziga kuba bakaabi osegera naye lwakuba nti Katonda bwe yali atondewo abantu mu nsi muno yatonda n'okwagala ate abakazi abatonda n'okwagalibwa nti ne bwogwa mu bizibu ebyenkana bitya era ojja sigala oganza wadde bakisiru osegedde tebusobola keera nkya nobyesomya kati kino kiri okwagala gulinga kyeyo nti ku kyeyo bajjayo emirambo era ne gijja ku airport nga gyafudde naye abalinnya ennyonyi tobanyumiza sitore buli omu n'omukisa gwe kati n'okwagala bwe kuba oli nakamatte waba yakuwisa bubi ate nakyejo era osigala okyalookeera era ne nakyejo n'akudda mu biwundu teri poza omusajja anaaguvaako ng'anaalya bisiyaga naye n'ebisiyaga era nabyo byennyini era n'ab'ebisiyaga era benda ate ku balala ate bafiiri kati oli omusiru n'omusanga agamba ti abasajja bantama kyova nadda ku bakazi bannange kyokka ne omukazi munne gwaliko ate naye yayenda alina omulala gwaganza wasanga bakaaba okategeera kakati omukwano gwa kisiru aye naddala ogwa wano gwakulimbalimba gwakwekwekamu nakumala bizibu byabwe kutambuza kasi omusanga ate munange visa nyaba awunya ssebo biki n'omubeeramu kasi omubeeramu n'omutambuza abamu babawa ne komishoni w'emirimu n'omala okukamu n'omuwolwasa agenda noonya omulimu ekyala n'amulya okategedde olina kyogamba okola omukazi omuwadde komishoni wa lwasa n'agenda n'afuna omulimu gwa 10 gwa 3 ekyalo lwamuyisizaawo kati okolera 15 bwokyagamba ki olofuze kadeide oba kakira naawe watona kyogambayo okitegedde naye nate abaana nno nawe era mu kusaidi endaawe bali wano abagulina nga bagulimu ate balina we batuuse tebannakaaba bukaabi kijja ate ekyomumaaso tekiremesa lwa na purobulemu muganda wange kino bakita kinnyampalo owa akacugwa buno kiba n'omulala n'akiddamu nalabako omukazi waffe Kawempe yanoba ng'alina emyaka 5 ng'abaana be balina n'abazzukulu be kati kyo kyamunobya kyogamba alinayo ekipya kye yali akoze kyatakolangako wewa bwenzi yali ayenda addayo kwa kumwengo yali agunywa kuba kumukuba mpi yali azimukuba dda naye ku myaka 5 yali anobera ki tewaliyo muntu tofaayo waliwo nalaba yamuleeta yamuteeka mu ssente n'amuleera ku airport ne bakola ne video n'abamwaniriza bamukolera ne pate mu bed space naye bwe bamunoonyako kati ayinza okuba ali mu miranga biwoobe kati era valentine eno bw'oba olayo abantu nga tebeetala bantu bakoowu okujjako gw'oli happy nkulaba oli wasuze mu masanyu mwiza n'okwawukana leero mwiza n'okwawukana nno leero kakati nno nja kukugambayo akasitola akamu abaana juzi actually kapo ziringa na 2 ku ngeri yo ku side endala eri gye kugambye nti bagufunirawo ddala nno wano ne babeera ate bonna ne bazaana abaana kugamba ne bakola n'emikolo oluusi nti abantu bava wano eno ne bapulogulaminga ne baddayo e Uganda ne bakola emikolo negigwa bulungi nema ne bakomawo wano tukirabyeko juzi ono avieta yakikola yagenda nakola emikolo nakomawo era omukyala wakyali naye nye nawulirako kolumu ku video ng'ate bamulangira n'obuntu bwe yatutteyo tewaliiko babikolanga kati bamulangira lwaki era kati waliwo ebintu bitosobola kwewala nti biba byakwogerwa gwe ng'omuntu atalina maanyi nti oli Katonda oba demigodi tolina kyoyinza kukolawo era babyogera n'obiwulira ate amatono agazi gwe kyolina omumanyi bw'oba oteredde entendereero abamu mugenda ne mutugirako nga temunaguwezamu na mwaka era owoza mukazi wange tuwangadde bwe bakunyiganyiga ennyemba ng'oza tumaze emyezi ena anti era byonna bye bimu era tonnalozaako bulooza era nga okyateredde entende
ize hanze sigulimu soka nengwesa kati oguworereza waki ati mbimanyi wasoka n'ogwesonyiwa kati obeerawo otya ne bakyali nabe nabeerangako nabo nga bagulimu ngira mbalaba mbeera gye batambuliramu nga bayenkyenyumiriza ati obanoonyako nga bw'omanyi bitera okukyangalamuko naye ate oyo olugolabye omu gwe bikyankalanye osobola kukola overall statement n'ogamba nti nedda tegulimu ng'oli munnamawulire sikyo egyokoleyo ko kasho ng'obuuza abantu kale tobuuza nze nzekka obuuzeeko mu basukka 10 obabuuze banawe gwa ddala ogw'e Dubai bambi abaana ab'obuwala omanyi omwana w'obuwala waba yeewaddeyo okwagala ate ffe ye ebirowoozo bidduka nnyo ffe tetwagala nti obufaananyi bwabukuba nti omwanjudde muzzeeyo n'abaana mubazadde okuba koma waneno ndi mukomyewo muli ntende ebirowoozo bya bidduka nnyo omutima gyabwe gikakinga apu nnyo n'omukwano ekitali ku musajja nti omusajja asobola obeerawo yesi ng'akwagala era nga feeling azina gy'oli naye ng'ate byabalabirala nnyo tolinamu naye nekyo naleo tokyerabye teri musajja nze ku ntegeera yange apulitendinga mu mukwano naye ate abakazi asobola obeera naawe emyaka egi nga takwagalanga yadde essaawa teriyo omusajja asobola kugumiikiriza kuba na mukazi gwe atayagala kumala myezi egi omusajja ng'abeera n'omukazi nga tamwagala mpozi nga mukazi mugagga nnyo ate era omukazi waba mugagga nnyo era waliwo ebikolwa kyaliro byakola omukazi neyeebukusa n'amanya nti omusajja anfera naye abasajja abasinga bwe baganza abakazi baba baagala kuba abasajja tebagumiikiriza naye omukazi oyo omulaba mukazi wo osobola obba ng'omwagalidde emyaka egi amazima ga Katonda mugulu nga talinaayo na lunaku wadde n'essaawa ng'era yatuddeko mu nsonda ng'akwagala ng'era ewuwaawo olaba yajja lwa mmere bed space katanda kumukolera visa kalasi tebakigambangako ogenze noyogera obwedda ndi mulowolereza ow'ensongayo naye nga ogenze nokola statement n'ogamba ogenze n'ogamba nti ku ntegeerayo gwe fonnawo mu bintu ebyo nsala tapretendinga mukwano naye nina omuntu omu gwe sijja kwogera gwe mmanyi gwe njowerako example nti ye ng'enkola ye ye muntu abeera n'omukyala kukino ndi kukiri kya pretense kyetwogeddeko kyenkuwakanya nti asobola pretendinga enkola ye omuntu abeera n'omukyala ne babeerawo nga ddala yeefula nti amuliyo mukyala olumala ofuna olubuto era ye enkola ye nga musindika e Kampala ng'akwata kati ate oyo tapretendinga oyo olaba kati oyo mwenzi wali wensigalira nga nkuwakanyiza nti kino kyogamba nti tapretendinga ebyaddala buli mukyala gwe yagendanga ng'afuna olubuto nga omusanga muterawo n'omukono nga yagamba nti baba nga baddanga nga tayinza kugawayo na example nti oba wetu bwe namusuubiriza nti oba wetu yakomaoba wetu we yayenda anti olaba omusajja oyo abasajja benda okisegedde kituufu abasajja benda kati omusajja oyo wabanga buli mukazi we afuna olubuto n'amusindika wakagoloza ayinza okuba alina we yawandika nga yagala ozaala abaana 10 oba 2 ozagenda bazaala mukazi omu nga bitume ye ng'alina ewe yawandika naga nze njagala abaana 4 mu baana 4 era agenda bazaala mubakazi bameka 4 kati kyakola akola atya mu budde obwo bwabeera n'omukazi okasitaafu ekirungi oŋŋambye afunisa oluki naye omukazi gwe njogerako omukazi asobola okukuzaalamu abaana 6 nga waali naye amazima ga Katonda mu ggulu ng'alina kye yanonawo wano ku Dubai tubeerawo n'abakazi wano ku Dubai nkugamba ebigambo byange bino wammanga obitegeere oba tobitegedde olibitegeera ne bwe ndiba nfudde wano ku Dubai twagaddewo abakazi nga tebatwagalangako nga twajja twabasanga mu mbeera mbi omukazi wamusanga agenda university n'omusinikira amannyo n'akutunulira bw'ati n'alaba ng'olimu ebibyo bye yeetaaga n'omukolera visa n'omufunira komishoni n'afuna omulimu n'omusasulira akatanda okumala omwaka lwotakakaza tono omukazi abadde tanjagalangako nga mufunye misunderstanding byonna n'abikulangira obanga waliwo ng'afunye omusajja waddala gw'ayagala okitegedde n'akugamba nze n'okwagala sikwagala nga nno nako yadde
wagwayi bangi nnyo abusungu taata we omukazi agenda byogero olw'obusungu nga waali anko wano omukazi osobola omwagala gwe ng'omwagala from bottom of your heart nga ye takwagalanga wabula ng'alina byakwagalako naye solooza nti kikyuka n'ekyeyuganda ate bano aba wano basusse ate ow'Uganda abakubala kye nnyo agenda yingira ovasite gwabadde abala ab'Uganda baagala mmere okitegedde naye wano waliwo ebizibu ebisinga eby'Uganda wano omuntu ayingira ovasite ayagala sente z'omulimu abantu be Kampala babanja abaana baagala ogenda ku ssomero byonna abikubaliddeko gwe ng'ogenda bikwata obimuteremu jjukirafu abasajja abamu bw'oba oyagadde omukazi omwagala nnyo nga kituufu omwagala Katonda bwe yali atonda ekitonda ekisajja yakitonda n'obusiru nze mwendowooza omusajja afa ku balala bonna nga tanneefaako omusajja asobola osiiba enjala naawe omukazi n'alya ekitali ku mukazi asobola okubeera ne ssente mu nsawo ng'alina ddiramu aga nga gwe olinamu 10 ddiramu n'agamba sirinaamu mwami n'okwata 10 yo n'ogera n'ogigulamu ebyokulya nga ye alinamu 5 agazibikidde oba weefukula oti n'oziraba kyokka n'otayombera n'okola ki bw'oyogedde ku nsonga eyo olaba abakyala bano aliwo ayinza ovaayo n'agamba nti omukyala ng'akwagala asobola okuba nti bw'olina ekizibu ng'akitegeddeko ng'alina obusente bwe tasobola bukweka naye ate ekitonde ekikyala ogenze n'okola statement eyo nti omukyala yayinza okukweka ssente bwena ebizibu naye nga ozigwako obugwi n'omanya nti abadde azirina bw'aba abadde akwagala ebyaddala asobola okukolera buli kyoyagala nerowooza teba kalakita ya muntu nti ye gyebali abatu waliwo abakazi abamu nga takwagala ng'ekituufu takwagala naye nga olimu byayagala jjukira omuntu yenna bw'aba takwagala naye ng'alina byakwagalako byakwagalako buli w'obikola wabaawo akadde kukulaga ku mukwano omusaamusaamu kyobola ebiseera ebisinga n'omukwano ogwo tubeera mu kwekaka okategedde bebi tunaabeko ffenna nno bebi mbadde yalatambuleko ffenna nedda genda nja kukusanga ebintu bingi naawe lwakuba nti ebiseera ebisinga omuntu buli woba mu mukwano bingi ebikuziba tobiraba naye nga bw'oddako n'otunulako mu bbali osobola okumanya n'ogamba nti wano ono yazannyawo wano yazannyawo bw'ati ne wano naye nze saakiraba okategeera naye ebiseera ebisinga singa abantu abamu twali tusobola okuzibuka amaaso nga tuli mu mukwano ebintu bingi ebitukolebwako abakazi nga tuli mu mukwano n'okiraba naye n'otubuusa amaaso naye w'okitegeera nti wano kitegeeza wano yali akola bw'ati ne bw'ati nga mufunye misunderstanding n'ojja nga weebukusa ndowooza akagambo kaliwo ekaava love is blind okitegedde kati omukazi wa wano ku Dubai asobola okupretendinga nti akwagala because olimu byayagala ogenda mutaasa omuyise mu mbeera gy'alimu naye nkulayirira we kutaba kusaasira kwa Mungu n'amala oyiteyo mweyo embeera ogenda kakasa kyova olaba Buladi wano bw'oba olina omukazi gw'oyagala togula KFC nga gwe tosobola kugirya sooka ogyenyige okategedde sooka weekuba empale y'akabi naawe onyirire indati nti oyo omukazi ne bw'ali bakedde ku makya ne yeekubya emizimu egitali gy'ewaabwe togenda kunooma togenda kunyiigamu wadde n'olunaku n'oluki taata we nno babiwulira olowooza andi nze ngamba gwe kyaliwa ng'abamu sibamanyi naye nze nkugamba gwe nti wano toyirawo muntu mubiri nga gwe tosobola gweyirawo kiri mu butonde gw'omanyi kati baboneebone kiri mu butonde nti omusajja yenna ng'oyagala kati nze nabukuta omusanga era tajeyiyeemu nze njirya gw'otayagala anko njirya era njirya sigigulira mukazi nze nga sisobola girya ata wenno kino mpozi nga omukazi nga tomwagala bwa ati ze ndabyeko naye kiri mu butonde nga wagenza n'okikona kwali emabega nti omusajja ye muntu asooka kufa ku muntu gw'ayagala nga yetanneefa kati ze anti yabeera obulungi nze kasana kitegeera kibeezaawo omusajja mu nsi kasana kitegeera nti bano abayali ne b'obakolera biki gasiya mwereere kati tugambe nti tukonkuludinga ogamba nti nawe oli mu pretensi wuliriza ebigambo byange bino si pulitendinga mu mukwano okategedde kyobola gambye abantu abangu okupulitendinga mukwano be baki be bakazi naye nze omukwano ngulimu naye lwakuba nti ngulimu lwaki kyobola bessimu eno ogiraba
sisobola kukwata simu ya kisiru nengulira omukazi simu eyakabi nga sisobola gyekwatira ebyaddala ku ntegera yange mu kintu kino obudde buno kyetuli kwogerako nti omusajja ndowooza kale nja kugamba bwe nti definition y'omusajja yenna tuzze tubirabako tuzze tubiwulira n'okulirako n'amaaso gaffe nti n'omuntu yenna nti ngo like bize bibaawo nti omusajja yenna n'abayimbi abazze bayimba ku bataata era atuuka n'akugamba nti omuzadde otaata yeerumya naye famire etula okubeera obulungi kiraba nga yaavaayo like ng'atuwa example ekontagana n'ekyo ky'ogambye nti ye asooka kwefaako ye nga ye ng'abaliwo tannabalowoozaako nebwe okugyawo nga era byajasi mukwano kubeerawo nga tolina famire nga siga nti emuli famire eyawamu gye buva naye budde omusajja yenna era kyekikuyisa omusajja ng'olina sooka abantu bali batya then olwokwewolowoozeeko ng'omuntu okujja bano abalina esente nnyingi ali nabo era omusanga era amala atereeza byeka katoka yerowooza kati kino kati bw'ojja n'ongamba gwe nga tonakwongerako pointi yengo ojja n'ongamba nti wabategeera kasamala obategeera nti bali bati ne be bati n'ogamba nti kati ojja kusooka nalefeeko nga gwe olyoka ofe kwoli kitegeeza kuba tomwagala ati muwa uliriza bulungi ojjawo ng'oli mukwano omutuufu nga olikikumwagala uliriza bulungi ojja okikolera olaba omukazi ono waliwo abasajja tuli basajja ffenna naye waliwo ab'enjawulo batya ti omusajja nze nalabako kolumu yalina muganda wange nga muganda wange asobola okugulira mukazi w'essimu ya $5,000 nga yakwata katooki ebbanga lyonna era ye ng'afa nnyo ku mukyala we ayambala essali ennungi era wadanga akasimu ey'ebbeeyi okitegeera naye ngenda kugamba ebigambo byange bino wammanga nti nze mukyala wange muwa naye muwe kikyensobola nange okukola ki okwewa lwaki nyamba z'omukazi anyirire nnyo nze nga ndi wakisiru ntuka ekiseera nga tasobola natambula nange obadde okimanyi nti omukazi wuliriza obadde okimanyi nti omukazi gy'okoma okumuteekamu ennyo nga gwe teweteekamu atuuka ekiseera n'akola nga tokyali kiraasi ye kituufu naye nja kulowooza nti omuntu oli gwokonyeeko nti wagamba abadde yali muganda we nti ng'ayinza n'omugwira essimu n'asigala katooki maybe singa oŋŋambye nti yamugwira essimu esinga eyiye naye nga ye sikusigala katooki tubamapeesa sikiri eri smartphone gye yamugulira nedda oyo oba tukiyite tutya ebiseera ebyo omanyi lwaki yali akola bwatyo omanyi lwaki yali akola bwatyo ebiseera ebyo smartphone zaali zakajja ng'ate ye si muntu wa social media nti mbere ku WhatsApp nga si byaliko omuntu gwe yagulira essimu eyo yali amukwana mukwano oba bali mu mukwano already bali mu mukwano maama w'abaana be era nga yamukolera birungi naye nkulaga nti oyo ye yamukolera ebirungi ate Allah n'amusasira nti omukazi ali kwala ali muki mujiba okategedde naye nkulaga nti ekyo kyennyini ekirungi osobola okikolera oyo ate ne kikufuukira kiki ekizibu nti oguza essimu eno ya WhatsApp nga gwe toli ku WhatsApp ennamba ezigenda obeeramu eza WhatsApp agenda baasindikira baani kiki kyembadde nkugamba nze n'okukaana kwange kwe kubadde nze yes mbadde ku kino nti nsobola okulowooza ku beewange nga sinirowoozaako kulabika bubi abeewo tobagala kati buteyambaza abeewo gye tugenze abeewo oweewo abantu kasita omukazi omufunamu abaana kati wogatta abeewo oba okoze statement ennene tubadde twogera ku mukazi wa wano Dubai bwogattamu abeewo maama w'abaana bange keweerabidde taata we abantu bali wano ssebo kapo nga balina omwana babeera wano akatolaba oyo omukazi wange nga muli wano kapo nga mulina omwana muba mufuuse bafumu naye abafumba abaaki nti omukazi ono ne bw'aba yakunyiizizza togenda kuwa ye onfuna bulungi omukazi alina abaana baba tebakyawa ye aba aliira ku mwana kyova naba omukazi nga muli mwaka ewasa aba akuyita baby daddy bwe mumala ozaala omwana erinnya lya baby ne daddy livaawo n'akuyita tata junior
nawe nyini n'omutatatani Mama Junior era bano bwe munyigagana buli mwe mwanyiga nga watambulanga n'ogenda mu ghetto n'obeera ne bakyalibo wano bwe munyigagana omukwano oguzza ku mwana Junior jangu mpelekere kwano ku dduuka Mama Junior oshegeera mwafunawo nti ono omukazi ne bwe mwanga tewali agadde muwa ogenda kumuwera ku mwana kangula abe wange bali enkoko naye nga togambye mukazi wo ogambe kangule mwana wange ale kuki kyovola bafe abalina abaana bwe tuba tugulira abaana omukazi naye kanga ng'alira mu baki n'omukazi waba alina kyayiseeyo ku street eyo tebakugamba nti agulira tata Junior agamba bugambe kangule ku nkoko eno ntwalire abaana bange bakole ki wadde omusajja bajja kukuwaako ekisinga obunene naye nga bagulidde mu linnya ly'abaki naye bwe muba nga muli wano Dubai wano omukazi wo gula ekintu nga naawe osobola okukikola ki sigambye nti temubawa era nekugamba sigambye nti nange owange simuwa muwa naye muwa kyesobola okukola ki nti bwe mba waakulya KFC kubanga nze mbalabyeko wano ng'atwala omukazi n'agula ka KFC omukazi n'akamulira mu ati okitegedde naye nze kyenkola mmanya nti mama w'abaana nti tugenda kulya ka KFC kaffe nti kagula bulungi nnyo nga nange ekimanyi ffenna tugenda kukalya omutima gutubukale okitegeera naye waliwo abantu abamu nga ayagala nnyo omukazi oyo ng'amukolera ye ne byatasobola kwekolera omukazi oyo bw'onoomwawukanako ogenda kumukolimira obeere tufuukire ekizibu ogambe omukazi oyo nali mwagala nnyo ne muwa kino ekyange ne muwa ne kino ekyange kale omukazi ekisiraani ekyo gwe wamusuubiramu ebingi bye yali tagenda kukuwa okategedde nti weerumya n'okwerumya ne weerekereza n'oga kale singa nalyanga ku KFC ekituufu kiri nti olaba ndowooza mukwano guba guzibya abantu maaso abantu bogendeko ab'ekikula ekyo neyekolera nampola asobola kwekolera ebiseera ebisinga bantu abasinga bakikola nga ye atuukiriza nti oba omukazi amulage nti ekituufu nkwagala nnyo naye ekituufu kiri nti mbirabyeko ng'ate omukyala gy'okuma omufaawo kati tugezemu eyo engeri nga omukolera byona tasobola n'okwekolera atuuka ekiseera oba naakulaba nga fala n'agamba kale laba kino kyefala likes era ng'akulaba nga oli ddofe nga legwa okufuba kukakasa kulaga muntu abe mutebenke fundi ningo mubikola ebyo atakuyita fala nti oli musiru nnyo kubanga okola ebyo byonna omukazi buli w'olisalawo omunyirize ye nga gwe tonyirira agenda kufuna abasajja abanyirira ng'ate anyiriridde ku ssente zo katukola bwoti mugulire olugoye naawe weegulire jjiini mugulire engatto naawe gula omupiira mugulire owawe ogule essaati indati nti ne bwe mutambula mu kkubo osigala omufaanana agenda kufunayo abasajja abali mu kiraasi ye naye ng'ate gwe wennyininyini gwovaako okumufuula ekyo kyakola ki kyali ndowooza eri mu bankuba kyeyo nno bonna gye bali neeyo n'abatali bankuba kyeyo gye bali ng'omusajja atadde mukazi ssente linda ye gasiya musiiwuufu tasobola kwegulira dda akazigo engatta ayambala niigiina omukazi n'atuka ekiseera nga baagala bagendeko ku mukolo omukazi n'amugamba ngenda nzekka bampise nzekka amukuba nakamba ngenda nzekka bampise nzekka tata Junior sigala emeka bino bino okuwasaganya okitegedde lwansonga ng'alinayo Peter akuba emaali gy'alaba gya emusaana okitegedde kyo bakazi baffe tubakolere ebyo naffe bye tusobola okukola ki okwekolera tuleme kwemalamu nnyo omukazi gwe nkubulira amazima omukazi ye muntu gwolekere mu mutwalo njogera ku bakazi abafumba n'omusanga yafumba emmere n'enva zonna oba nnyama oba biki n'omulekere 10 era n'omusanga era nga yafumbye n'omulekere 3 era n'omusanga yafumbye nga era 3 gyaweddewo tebalina kibamala kati gwe bona oyagala okole embuno omukakase nti buli kimu kola kyosoboddeko okitegedde era omwagala omukole byosoboddeko kalaasi tosobola kumukolera byolooza mbubiga ogenda mumukolera omaleyo ojja kuvuganya n'abasajja abalina essente empitirivu basajja nno waliwo abalina endowooza eyo nga oyogedde nga tobimugamba naawe sewali buzibu bebagenda okukaaba abo nze sirina buzibu nze mukyala wange mumukolera ekyo kyensobodde ate nga nange ensolo kyetuusaako ne tubeera nga ffena tutuukagana ku mutindo
okitegeera kimanyi waliwo omusajja wano like nga ye ali wano naye nga asobola yimirira nakujja tugeze nga mugeze deep in conversation n'abaako watuka neyeekuba gye n'abaako kyafubutuka like bakulira kwasanguka nagamba ekituufu kiri nti mama gundi ndi naye oba muti gundi tuweza muyise erinnya oba nakati ndi naye naye ekituufu kiri nti muganda wange okimanyi sisevingangayo kasente ate nga azifuna nga bazimuwa beza afunye musaala nga bwagwanjula eby'omukyala jukira ebiseera ebisinga wano eno relationship za wano abavubuka abasinga omukyala baasula naye nti ekisinga okukola relationship za wano omuntu kumulabirira oba kumumalira bizibu byaki eyo byetuyise byetogeddeko ebya visa kumugulira mulimu nti ate naawe era ojja kwagala munnayo abeera awo oba tosobola kubanga oteekamu ng'ojja kutuuka okutawanga omusajja ng'ate ogenda zunga buzunzi ng'olina omuntu gw'olabirira ng'omuntu okuteekamu akasente akeekinaku oba kookola kumenyekera so kati era abasinga babeera bonna abatabeera bonna bw'osanga nga jasi nti be bano nti atambula nnyo abeera mu bijasi nti tamuteekawo asobole okufuna time oba eganza kwoli bisinga bebo ba freestyle naye omuntu asobera beerawo ddala wano ebyaddala gwe ndowooza kati gwe wakibuuka mu gwe muli ate nno libasa ddala omusajja okutuuka n'ogamba nti kati osobola okubalira n'ogamba newebalira n'ogamba nti kati omuntu kamuteekemu kinsobola nange okweteekamu nova kuba eri enkola ya mukwano gwo nga gukuziba amaaso era abuuse n'abeera mu kiti kyo nti gosobola n'okwebalirira n'ogamba nti kati muteekemu nange nsobola okweteekamu batono nnyo naye ebyaddala abasajja babeera wano nga ne ssente nga bazifuna basasulako akatanda ezafuna 15,000 kamu kitundu ake Uganda nasulako akatanda mukyala namuwaayo anti mwana fees zibanja eri eka namuwaayo kugumaliza nga ye bwasigazzaawo transportation anti ngira agenda butambulamu kudda ku yeneri emyaka negiye kulungula nga tasevinze kasente so kati awo nanjira nemwambira nti abavubuka wano eno ebiseera ebisinga nti owali badde weesonyiwa omukwano n'ofukasinga oba si ekyo oba ayinza okugubeeramu nga yegwe wekikula ng'ekikyo nti ngaosobola wazibuka dde amaaso osobola okwebalirira omanya nti kati mukono nyina gutambuza mbeera bweti tekisobola sikina kukola kingi nyina okubala ekiddako naye abavubuka babeera wano eno n'obulamu bwawe ne bufa kitapulani nga kiddako yerabidde nti ayina ewuwe ewaabwe nti wano yajja kukola ssente abasinga okimanyi nti obasanga wano naye nga ye talina na birowoozo bidda Uganda nga yakola kugamba kufuna nga alina birowoozo byagamba kufuna mulimu gusinga ku gwayina atambuze obulamu okukakana nga afunye n'omuntu babeera alo bazadde abaana ti ebyensobi byo bayise baana baweze nga babiri jasi basobola okulinga kusindikako omu e Uganda omulala n'abeerawo so kati waki kugambye ebyo byonna nti ogenze n'ogamba nti omukwano wange teguliiwo like naye ng'ate oluwa bakifunyemu nga era ajja kuyimirira gavumenti omukwano nze n'omuntu wange tukyali ffenna sibalinaako buzibu era sibawakanyizza naye lwokuba nti ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo kyagutambuza mu ngeri entuufu nti n'omutuuka ku kaseera kali akugamba nti mubeera ofiisho guno omukwano gwandibaddewo wano wano omukwano gwandibaddewo kuba omukwano gukolebwa buli wamu kasita gubeera nga muli mu bifo ebituufu okitegeera wano twajja wano ku ddungu tetwajja mu busibe nti tuli mu kkomera twajja mu siyo okunoonya ssente nga tusuubirayo okusinkana abakazi n'abasajja ewabeera ekikazi n'ekisajja ki ekibaawo kuba kweyagala okitegeera naye obuzibu tuli mu basuubuzi tujja ne tudeetinga abakazi abasuubuzi bano abakazi abannayuganda basuubuzi bammane meeka kasi omukazi bano abakazi ba wano kasita owuyaga nti nawe kuneekolera visa nali nnyo ennyonyerere oyo omanya musuubuzi bwe buzibu tulina tudeetinga abakazi abaki abasuubuzi naffe bw'oyogerako nange akugamba bino ate osobola kugana muntu kwagala okitegeera kuba kati ogenze wogambidde kina abavubuka bandyesonyi omukwano tosobola gwesonyi kubanga saawa yonna gukutomera era ofuna omuntu gw'oyagala okitegeera okujjako nga Uganda walekayo omukazi ate ng'omufuddeko nnyo ng'ofe kasinze nnyo
onsonge ochegeera nibo batolina wano solo funa osolo tambula n'omukazi naye jjukira tuli mu mukwano guno tuba tulowooza tufunye omuntu omutuufu ne munnange tuba n'ebiruubirirwa byaffe nga ne betudeeti nga balina ebiruubirirwa byabwe okategeera kati nga mwawukana kizibu nnyo okufuna omuntu we muyina ebigendererwa ebifaanagana ntujja musanga wano ng'alina ebigendererwa bye kati gwe bw'oba omufunye oyagala ki wanu oyagala ssanyu kati nze amagezi genkuwa genda n'eryo essanyu lyakuwaddeko akaseera dekalowooza bingi nnyo kubala mukama katonda babireese ne mugenda mpaka Uganda ne mufumbira Uganda muzaala n'abaana mafi mushikira naye kana akasanyu kakuwaddeko katutambule nakoze katuwe natuuka kwegambanyiza kukiyita bwenti nti tewemalamu nnyo sikyasuubira mu mukazi bingi nnyo kubanga nali mbaddeko awo n'abantu nesuubira bingi ennyo nekomekeza nga abandisapoyitinze wabula kyogenda okukola kyekiriwa omukazi beera naye mu mukwano mwagalane bw'aba akutadde tewali buzibu tokolima toyagala kuloga toyagala kutta bebosanga omukazi ayagala atiisi kyafe era nze oyo omukazi yankola bubi njagala afe oli teyali mwana wa nnyoko okitegeera kyakuwaddeko kyekyo kikola ki gwe wamusuubiramu ebingi okitegeera katonda bwakuyamba ne mutambula omwaka 2 3 4 5 6 7 n'abaana ne muzaala kiriya walla bw'aba Allah abakomeza no problem tambula genda n'ekitambula okitegeera totolemezamu mwana w'abandi kwagala kumwagaliza bibi kubamba labyeko n'ayagala omukazi ne batuuka ne bawukana n'omukazi ofunya mukafunya omusajja omulala amugendere ku basawa amulusiranye mpaka obulamu bwe bonna basobola kufuna tabajja kufa njagala gwontegeere okomekunze gwali omukwano okitegeera nti nno wamuteekamu ssente nnyingi olwo bo bazadde be abamuteekamu mpaka gw'omulabidde bo bakole ki obwo bajje nako okitegeera nze omukazi kati natuuka tutambula butambuzi bwe tutambula wankomya nze nagifuula mmotoka nti mbadde ngenda Masaka emmotoka eno egudde bino byoyogera nno abakazi bagenda kukunyiigira sibinaako buzibu banyiigira ate ze n'abakolera ki obuusa abasajja baabwe bagenda kunyiigira nedda kati kino kyenjogera kituufu emmotoka bw'oba badde ogenda Masaka n'egwa mu Lwera odda Kampala oba osigala ogenda Masaka nga tofudde era osigala ogenda Masaka kubeera ne bwodde Makampala era ojja linnya ki era afunye endala ne weeyongera mpaka gy'olagayo mu ki kati omukazi wakomya oba omusajja wakomya funa omulala tugende nensi tutambula mu kweyagala bweyagazi